Ono baka njala mbosale mbuweereza baganda baffe bonna abali e Masaka. Ntegezeddwako nti Wasaanya Kaloli Salo nga Mulengejja Peter Mayiga Pole Girigi eya Muhoozi Kanyarugaba omuli Baramba Rugahara omuli Bedi Bwanika Mpuga de Mapuga n'akabinja kaabwe bapulaninga okuleeta obuzibu mu Masaka nga balwanyisa Nopu ne president waffe obutajja Masaka ne bwana abazze basulira okukolayo omutawaana. Naye president bwatuga nti tusomese emirembe tatubulira emirembe njala bategeeza ensimbi mpitirivu ezisasuddwa ebipande ebitimbibwa ku maduuka g'abantu e Masaka buli kipande kyolaba ekyeyo kiri ku dduuka ly'omuntu kisasulwa emitwalo 38 okutimbawo ekintu kya PPF eddagala ly'enzi ku kibiina kya Mpuuga. Boda ezo basasula ssente n'abaana basasudde ssente bagenda kukozesa baasi za state eza Pole Girigi okusomba abantu okuva mu Masaka mwennyini okuva Embarara Lyantonde Lakai basomba abantu bano obutaswaza Mpuuga de Mapuuga ku bantu abadde beesoma butagenda ku kivulu kye ekyokulunkinga ekibiina kye eky'enziko kya PPF. Era musubire nti egenda kubeera yeeketero mu Masaka nga balunkinga ekibiina ekyo nga bimubbi omwezi ogw'omukaaga naye nga kyonna kigenda kubeera nga kiri sponsored by the state era nga bagenda okusasula ensimbi batandise okusasula ensimbi n'okukola kye tuyita okumubalaizinga mu buli kimu. Ekyo si ekikulu kirudda wano. Gwe munnamasaka yenna njala kubulya muganda wange njala otwala obubaka buno ebyobufuzi kukyusa ggwanga ffenna tubeere mu nsi ennungi nga tufuna mu ssente zisasula y'omusolo. Ebyobufuzi si lutalo, ebyobufuzi si kutta bantu. Ebyobufuzi buli omu ajja n'ayogera ebigambo bye ebirungi n'abibulira abantu ne basiima omulonda oba otamulonda. Munnabyabufuzi yenna ate yeetaaga mu kikolwa gavumenti kyekola oyo si munnabyabufuzi taagala nkyukakyuka. Tulwanyisa obufere, obubbi, obutemu, obulyankuzi n'obusungu obwettumbiza obwagala okutta munno ng'ate akusinze. Abaganda tugamba nti musajja munno bw'akusinga ekigere tokiyita njovu, nti mukazi munno bw'akusinga obulungi tomuyita Caroline oba ddogo nedda. Ayakusinza yakusinze munnange kkiriza nti omuntu yakusinze. Kati bannamasaka buno obubaka bwammwe ssente zigenda zitambula mu Masaka ku Lwokutaano mukulembeze ajja e Masaka. Ngenda kusaba gwe munnamasaka yenna nga bakuwadde ssente okukasuka ejjinja oba okukola enteekateeka yonna etuusa okulabe ku muntu yenna agenda okujja omunnamasaka munno nga bakuwadde ssente okukola effujjo. Muganda wange tokikola. Lwaki tokikola? Uganda nsi yaffe tetulinayo nsi ndala. Nze sisobola kuvaana enfuuka munnakenya oba omunyarwanda naye ate omunyarwanda asobola okudda ewaabwe Rwanda. Abasajja batufuga si bannayuganda banyarwanda batutaddemu sisitemu ya divide and rule kyetutayagala okwawukana mu ndowooza si lutalo nedda. Kati ngenda kugaba omuganda nga ali e Masaka bakuwadde ssente yes zirye ssente y'enguzi tebaako lisiiti. Owulira oli bwakuwa ssente genda okyankalanye olunaku Kyagulanyi lwajja lya ssente zo essimu yo gijje kuwebake. Bw'oba oyagala kunyumira nga togenda kukola fujjo jangu oyanize Kyagulanyi obeere ku kkubo ng'oziza emikono. Teka kutanda n'okwata ejjinja oba okuba omuntu yenna kubanga oyagala kukyankalanya. Kamera weeziri Uganda tegenda kuvaawo leero abagirimu tugenda girekawo eriyo abajja tebaagala tusange eggwanga eryo nga balitabangudde. Ompulira bulungi nnyo. Omuntu obanga yakola ensobi ne bamugamba nti eno nsobi n'agaana okugitegeera kitegeeza nti aba alina ebyo byenoonyeza. Kati ngenda kusaga omuganda nga ali e Masaka. Kuuma emirembe tolwana na muntu kola ky'olina okukola nga munnayuganda ayagala enkyukakyuka. Kuuma buli mukwano gwo nawe weekuume. Kyagulanyi talina lutalo na muntu. Omuntu agenda okujja e Masaka talina lutalo na muntu. Naawe ali e Masaka talina lutalo na muntu. Omuntu yenna agenda okuggula olutalo lw'okuleeta akacyankana oba wa booda oba wa taxi oba waki oyo omulabe wa Uganda nambeemu. Eyo ensi bajjajjaffe baagiira omusaayi okuleeta abasajja bano batufutubaddeko. Njagala nkubulire ejjere talina muganda yafiira mu lutalo. Museveni talina muganda yafiira mu lutalo. Salimu Said talina muganda yafiira mu lutalo. Mpuuga talina muganda yafiira mu lutalo. Abedi Bwanika talina muganda yafiira mu lutalo.
wabula gwe munnamasaka gwe wafiirwa muganda wo, wafiirwa by'obulimi, wafiirwa by'okusoma, wafiirwa buli kimu. Ekibuga Masaka kyalima takyafuuka kyakuzannyiramu olw'abasajja Abanyarwanda abagwira. Nkusaba n'obuwombeefu, fokasinga ku mirembe n'okukuuma ekibuga kyo n'eggwanga lyo ne bannayuganda abalirimu. Togeza n'okola ekintu kyonna eky'obusiru. Yes, enguzi terikola essiiti. Bwe bakuwadde ssente ku kyankana, yes, ssente zo essimu gijjeeku webake. Akuvunana nti yakuwadde ssente ogonda okole fujjo. Keera ku poliisi owaaba omusango nti gundi anvunana omusango gw'okumpa Serengende kuba abantu amayinja ku show ya Kyagulanyi oba ku ttwa ya Kyagulanyi, kajja kuba kaweddemu. Kyengenda okusaba, eyo ensi yaffe yagituweesa ddembe, tugikuume n'abantu abaliwo. Njagala buli muntu atambula ave gye yavudde adde mirembe gye yavudde. Bwe badde obubaka bwange mwenna abantu b'e Masaka n'abagenda okugenda e Masaka. Mumpulidde bulungi nnyo, mbasaba busabi. Temugezaako kwetuusaako bulabe olw'enjawukana ey'abantu abatasobola kulowooza nga tebannakola kintu. Mumpulidde bulungi nnyo.